Nyondo Media. Abagoberezi baffe amannya nze Nyondo Witini ankolamu ne Nyondo Charity, Nyondo Media, Nyondo Gleam, Nyondo Estate Experts, Nyondo Skilling School. Abatwetaaze mujja kuyita ku namba zaffe zino +9715240674009. Endala eri +25674271510. Kweziri ku WhatsApp mpozi ne direct osobola tukubirako. N'ekirala tulina ebizigo by'abakyala n'abaami mpozi n'abaana, ebizigo ebirungi ebinyiriza olususu tebikujja ku Natural Colour. Mwebiri mu Uganda ne mu Dubai tubikutuusaako mu nsi yonna gy'olimu, wonna w'oli bikutuukako. Tusomesa abaana n'abantu abakulu okuyiga products zaffe zino ze tukola eza Nyondo Skilling School. Mulimu shampoo, mulimu jik, mulimu liquid soap n'ebirala bingi ne sabbooni. Mpozi n'abaagala amataka mwegali, tugalina weegali, n'abaagala amayumba agawedde mutunoonyeeko. Badiya olwaleero tulina omuwala eyatukubidde essimu bamuyita Anet abeera Lugada. Yatukubidde ng'alina ensonga z'atunnyonnyolamuuko ne tumugamba asooke alindeko tutuuke. Era lwe lugendo luno eno gye tuli twatuuse bulungi, era tumukubiddeko n'agamba wano we tuli tunaatera okumutuukako, era tugenda kubatuukirira awo wammanga mpola mpola paka we tunaatuuka w'abeera ewa mukwano gwe. Yatugambye wa mukwano gwe w'abeera. So yatunnyonnyoddemu n'atugamba nti yalina brother we n'ajja n'amufaako mu ngeri etategeerekeka. Brother we baamutta nga bamulanga bubbi naye nga teyali mubbi munnange. So kati y'ensonga etuleese, twagala atunnyonnyole bulungi. Yandibadde ajja n'atunona kubanga yandibadde ajja n'atunona wano waggulu ku kkubo, naye aŋŋambye mulwadde tagenda kusobola kutambula, ate akasana alina ekirwadde ekimuluma kati. So kati njagala tugende tumusisinkane atunnyonnyole brother we yattibwa ku ki, yaba ki ekyatuukawo, nsonga ki eyamussa. Katugendeyo tumusisinkane. Kino kyekyalo kye bayita Lugada. Bannange nze nno gwe gusoose. Nsanyusa okulaba. Kale mukwano nange okusanga Nakubiddeko nabadde mmanyi tojje kati naye omaze n'otuuka. nga nteekwa okujja. Bwe kugamba nti ngenda kujja mba ngenda kujja. Bade wano mina kavyu akalungi. Emiti giri eno abantu basimba kalitunsi. Olabika bulungi. Olabika bulungi. N'obulamu buli butya? Omwoyo gulya mpola mpola. Naye ng'olinga omulwadde. Ndi wano ekisimba kyankwata ku bulago. Nekitaddeko eddagala ekyagaanya owona. Kikyagaanya owona? Twagendako mu malwaliro ag'enjawulo. Bannange nno kizimba kya ddala. Ng'olabye? Ndabye nakyo. Kimaze ebbanga ki? Kiwezze omwezi gumu n'ekitundu. Mwezi gumu n'ekitundu? Okiteekako eddagala kigaanye? Kozi bagamba oteekako eddagala ne likikuŋŋaanya ne kisobola okwatika. Bateekako mu eddagala kikuŋŋaanya kyengere naye kikyagaanya okwingira. Eddagala oteekako zzungu oba Ganda? Tukozesezza ezzungu ne Ganda. Nagendako eyo ebbombo ne bampa eddagala nga bampisa mu kanola nga baagala mbikisaanuuke kyengere, kyagaana. Kyagaana. Kati ne nteekako ku Ganda obudde buno lye mbadde nteekako. Nakyo kyagaanya okuwona, kyagaanya okwengera, kiri awo. Ng'olabye. Kaakati nno wankubiddeko n'onyumizaako ku story yo ne nkustoppinga ne nkugamba sooka olindemuuko kuba kati naffe si ffe tusalawo nti katukolere bwe tuti oba tufuna ebirowoozo by'abantu bangi ab'enjawulo ababa balaba.
Kakati nitusalawo tugamba katujjeyo tukiteeke mu kamera, story tugise mu kamera abantu bawulire, batuwe ku magezi tuzeeko ki tukole ki, kyobala nakustopinze mangu nekugamba kansooke nkole ki nzije. Kati ensonga lwaki nkoze nzize tulabe buzibu ki bw'olina era tugenda bukwata tutya, okitegeera. So kasooka oyanjuleko abalabi ba Nnyondo Media obabuuze nako. Abalabi ba Nnyondo Media musibe mutya, kansipenti muli bulungi. Ebijja ku ddoboozi. Kansipenti muli bulungi, amannya gange nampita Aneti Nabukomeko. Kakati Aneti, story yabadde onnyumiza, mbadde njagala tuginyume eri abantu bagiwulire bulungi, tulabe kiki ekyokukolera, tukuyambye tutya. Obadde otandise ng'oŋŋamba ku brother wo. Brother wo yafuna buzibu ki? Brother wange bamusibako omusango gw'obutemu. Ogw'obubbi. Ate nga si mubbi. Nga si mubbi. Ne bamuteekako obusango gw'obubbi. Bamuteekako omusango gw'obubbi. Bwe batyo n'afiira mu bintu ebitategeerekeka. Nga bamuyita mubbi. Bamuyita omubbi ate nga si mubbi. Kyali kitya? Brother wange obadde waŋŋambye nti walabye ka story akadde katambula ku social media. Ekinzijeeyo okwogera kino waliwo ka story ke nalabye katambula ku mutimbagano olw'omuvuka gwe basse bamuyita omubbi naye ate nga si mubbi. Nga si mubbi. Ate nga engeri gye batamu ne muganda wange Joseph. Kati kyova bannasazeewo we nawulidde we nabirabye ebyo nensalawo nkubireko nange nsobola okwogera ku nsonga ya brother wange. Ya brother wo owulire ng'okkakkanamuko ku mutima. Brother wo ki ekyamutuukako? Brother wange yalina omuwala gw'ayagala nga mwagala nnyo naye nga maama nga teyasiima oyo muwala ng'alaba omuwala si mutuufu. Nga si mutuufu ati bagamba eriiso ly'omukulu. Naye brother wange nga omanyi abavubuka be baba bakuze baba tebawuliriza. Kizibu nnyo mugambe ekintu n'awulira aba alaba. Nyongezaako ku ddoboozi maama basobole okuwulira obulungi. Kizibu nnyo okumugamba ekintu n'awuliriza. Maama wange yamulabulanga nga tawulira. N'asigala maama n'asooka n'amuvaako nga n'ewaka ajja nga ewaka asobola n'oyitawo nga tabafunyeze. Nga bayitako buyisi. Nga atuyitako olw'okuba bamugambako. Olw'omuwala. Brother wange yatandika yafunawo akalimu kuba tetwasoma nnyo. Tetwasoma nnyo. Brother wange n'afunawo omulimu gwa kusuubula. Naye nga buli ssente gy'akola agiwa oyo omuwala. Kyatamanya nti oyo omuwala gw'ayagala yalinayo boyfriend we ate ye gw'ayagala nga tamwagala mwagalako ssente. Amwagalako ka ssente ke. Amwagalako ka ssente. Brother wange kye yali tamanyi nga akasente bw'asuubula awa omuwala nga ssente azikwasa muwala. Kyo brother wange agenda okkizuula ng'omuwala alinayo omusajja omulala. Brother wange kyamuluma nnyo era kyamunyiga nnyo ku mutima. Namala wiiki nnamba nga yeesibidde mu nnyumba. Oluvannyuma lw'okumanya nti omuwala gw'ayagala ennyo gw'amaliddeko essente ze alinayo omusajja omulala. Kuba yali amwagala nnyo kyamunyiga nnyo. Namala wiiki nnamba nga yeesibidde mu nnyumba talya tanywa. Oluvannyuma lwa wiiki okuyitawo yatandika okugumaaguma mpola omutima tandika ofulumako wabweru neyeddiriza mpola n'aguma. Brother wange oyo naye n'afunayo omuwala omulala gwakola ki gw'ayagala biri n'abivaako. Kati lwali lumu nga brother wange agenzeko ku kasaawe ne mukwano gwe bagenze okusamba akapiira. Baamaliriza okusamba akapiira obudde bwali butambulidde. Nga bugenderedde. Bamaze okusamba akapiira. Balinawo piki yaabwe gye bali batambuliddeko.
ne mukwano gwe kati baba badde bagenda okudda ewaka n'asanga oyo omuwala gwe yali ayagala bwe yasanga oyo omuwala na kwekumu olw'okuba kati yakizuula n'omuwala kyamulumamu kuba nti ono yafunayo omuwala omulala ate nga naye yamuyisa bubi kati omuwala kwe kuddira bulaza wange n'amuteekamu akasawo mu bulago akasawo ke yalina oyo omuwala n'akateeka bulaza wange mu bulago n'atandika okuba enduulu nti bulaza wange muki ndi mubbi ate nga teyali mubbi kugamba yamukolera pulaani ye n'amuteega mu kkubo olw'obujja olw'okuba yafuna kati yali amwagaza ki ng'ate yali tamwagala nga mwagala mu kasente kati bwe yamuteega akasawo n'atandika okuba enduulu nti mubbi kati ye mukwano gwe byamusukkako mu kutya n'adduka ajja atukole ki atugambe mukwano gwe agenda otuuka ewaka nti atugambe ng'oli yakoze ekyakubye abantu yakubye enduulu abantu bakuŋŋaanye badda ku bulaza wange nga bakola ki bakuba omubbi tugenda otutuukawo nga bulaza wange yakoze eki yafudde dda ne maama we yawulira ebyo mukazi wattu yalina naye puresha ne zimukuba bwe yalaba ku mutabani we nga bamusse mu nsonga z'atategeera ate nga n'okumulabula yamulabula engeri abavuka gye batawuliriza maama puresha zaamukuba tugenda omuddusa mu ddwaliro nga naye mufu maama naye n'afiira naye n'afa era nensigala bw'omu bulaza n'afa ne maama n'afa nsigala bw'omu kimbeera kati bwe nalabye omuvubuka eyabadde social media ebibadde bitambula oyo omuvubuka nange nejjukira mwannyina wange ne maama wange bankola olunaku nafiira abantu babiri omulundi gumu kibi mukwano kati ate muzeeyi taata muzeeyi wammwe ye yali luddawo taata yali yafa dda nga muliwo ne maama twasigalawo ne maama kuba twali abaana babiri bulaza wange nange maama yabazaala babiri omuwala nga yakkola ekibi ekisembayo kati ku nsi n'osigalawo wekka nsigalawo nsika omu bannamyukira bannange obulumi nga bw'amaanyi kyalo kinene n'obulumi bungi ndi wano nasigala bw'omu tulinayo oyo bwe twali tubeera amaka gaali aga taata wange maama bwe yafa ne bulaza wange n'afa baganda be basenga bange ne batata abato bwe balaba nannyiniwo abakulu bafudde ng'osigaddewo wekka omuto nzekka ne bajja ne batunda ewaka nti wano sirina mbeerako wa mukwano gwange ewaka waffe batundawo ndi wano ndiwo nzekka bannamunyiigina mbadde neekukumyeko wa mukwano gwange nga wembeera yambeezaawo yambeesabeesa naye obulumi bungi ntuuka n'ekiseera ne ŋŋamba singa nange nvaawo netta nenvaawo nembasinkana bakadde bange obulumi bwo bungi munnange naye bannange abantu bwe batyo ku nsi gye bali bazibu obulumi bwo olina bungi kubanga ekintu kufiirwa abantu bo babiri balamba si kintu kyangu ate nga ku nsi bw'olinawo bokka era kyenkana bw'oba olinawo bokka kuba singa si bw'olinawo bokka bali nabo tebandikoze bwe batyo baatunda ewamu batundawo kati n'osigala mu bbanga nsigala mu bbanga otambula mu mikwano akuyambye akusuza nsuza kati okola mulimu ki sirina mulimu gwe nkola era wano omukono gwange ali awo naye yeeyiya ntufunyeyo nti kali mu kulima nga mulima naye kati mbadde sikyalina kye nsobola kukola olw'obulwadde buno eno kaakati oyo omuwala wali ozzeemu omuwuliza
omuwala muwuliriza mpulira nti ali ebwerwa akola ssente ye yeekolera obulamu butambula naye nga ye bulazange yamala omugjawo. tewagezaako okugendako ku poliisi oluupeko okwo? Saagenda ku poliisi lwa nsonga ne poliisi tosobola kugenda nga tolina ky'olina. Saalina kasente ate nga nsigaddewo nzeka sirina agenda kunnyambako. N'abaali bannyambyeko bandyamu olukwe kuba be bandibadde basenga ne bataata abato nabo bandyamu olukwe kutunda we twali tubeera. Abandibadde bakuyamba kugamba balinga bba abakifunamu nti abakulu bavuddewo ne bafuna chance eyeefunira essente. Kati ne sitafuna na busobozi bugenda ku poliisi nekiteera awo. Wabula bannange ebintu by'ensi eno bizibu. Bannange mbeera nga mbi Munnaaye. nga walaba maama n'omwana we ne balugenda omulundi guno osigala mu bbanga nzekka. kati toliiko agamba siriiko bonna baali abandabirira be nali mbeera nabo bonna baafa. Muzeeyi yafa yasooka okufa. Nali muto nga nkyasoma. Wali mu toopu? Nali muto nga nkyasoma. Oli muto? Nali nakula ne maama n'oyo bulaza wange. Muzeeyi yagenda okufa ng'omutegeera oba wali okyali muto nga tobitegeera? Yafiira nali mutegeera, nali ntegeera. Wali omutegeera era omujjukira? Omujjukira. Nsigala ne maama wange bulaza wange. Ne mugaane mwannyoko nga wakigwako. Obulamu tebutambula bulungi. Kati muganda we yagenda okufa ng'ali myaka emeka? Papa wange yafa wa myaka 22. Erimu 22? Nga akavubuka ampaga naye nga yali muto okusooka okuba nga yayanguyira abawala. Nze lwakuba yali nga tannaba nga yabivaamu eby'okusoma nga tasoma. Naye omuntu obeera nga tosoma weekuza, obaako engeri gye weekuzaamu oba olabanga ggwe yakula olw'okuba tosoma naye nga tegyo emyaka gyandibadde giba mu masomero. Yalaba nga atandise n'okwekolera ndowooza ng'alaba ssente zimuwaga. Kati bano basenga gye bali? Bataata abato nabo gye bali? Bataata abato gye bali. Mu kuziika baaliwo? Bajja ne baziika? Baaziika naye olwamala okuziika waayitawo ebbanga ttono kwe kutunda we twali tubeera. Okutunda we mwali mubeera. Kati ku lumbe tebalina kye baanyiga wadde nti oba munayi mwana waffe kati genda kugenda wa gundi? Balina kye baanyiga. Balekawo ewaka batunzeewo. Okufuna omuzeeyi ekiseera nnyamba n'entalika obbeerako naye wano eno. Kati ku sayidi eya maama tewaliyo bakojja bamaama abato? Mazima ku sayidi ya maama nali simanyi baganda be kuba tetwagendangayo. Nali sibamanyi. Simanyi oba namawulire g'okufa nti bwaba simanyi kuba nali sibamanyi. Embeera gy'oyimiriddemu? Embeera gy'endimu. Kaakati kiki kye wandiyagadde abakulaba bakuyambe? Kiki kye wandiyagadde ky'owulira ggwe ky'oyagala abatulaba kakalina akaana akaatuleese wano abatulaba kye wandiyagadde bakuyambemu? Nandyetaaze abandaba bampe ku magezi. Bakuwe ku magezi. Omuwala omuwuliza ye ali bweru omanyi ensi gy'alimu? Bakama ali Dubai eyo. Ali Dubai yeeyagala. Akola.
ne bannange abaana balina emitima. Omuntu tomwagala ate akwesonyiye afunye omuntu omulala amwagala ate omutaddeko obusungu n'obujja omuttisizza. Oyo omuwala nandikubuuziza wa tribe ki naye katukireke ekyo ng'alina omutima omubi ng'omutima gwe mugumu. Kubanga ekintu kutuuka ku extent etta omuntu obeera n'omutima omugumu. Baba n'emitima gyabwe. Kati bamaama ne mutabani we baabaziikawa? Babaziika eyo eno ekitegeeza ewammwe si wala n'eno kale ewaali ewammwe si wala ne wano si wala ne wano. Era wano eno ono mukwano gwange gwe nali mmanyi era kyokka ye yambeererawo okuba nga nsuzaako wano. Si wala okuva wano eno ewaffe. Bambi mukwano gwo ye wali tumubuuzeeko. Mukwano gwange yali alabika alina waali awo atamuddemu. Tumale gagenda gatuukawoko tulabeko ku bijja bya kijja kya maama ne mutabani we. Tebiri wala? Tebiri wala. Bannange abantu babi tutwalewo okwo. Kitegeeza kino kyalo kyammwe? Ekyalo kyaffe kino. We baabaziika kumpi n'ennyumba yammwe weeri oba ekyo kyo kijja? Kijja bukyanga baafa, bukyanga baakulekawo, bukyanga baakulekawo tovangako ku kyalo nti oba ogenzeeko mu kibuga obeeko ky'oliiyo oba ofuneyo akalimo. Nagendako ne nfunayo ku mulimu mu kibuga. Ne munnaye tebyatambula bulungi. Wali ofunye mulimu ki? Nali nfunye mulimu gwa kawoteeri nga nkola mu kawoteeri awo. Tuyita wa? Tuyita wano? Tuyita awo. Si wala? Si wala nnyo. Ogira n'ogenda n'obalimako. Tuyita wa? Kali wano. Wano nga walinga watali kkubo simanimiro g'abaana. Nga wawanvu. Tukyakkirira wawanvu. Wawanvu wakyaliwo distance nnene okutuukawo. Wawanvumu. Ndaba bisekkoko. Naye nze obulamu bwange nakula ntya bisekkoko. Nga bwekiraba nga kizimbye bwe kityo nga mmanyi kigenda kundya. Yono ne yali mukwano gwa brother wange. Yono munnaye. Yono sebo gyebaleko. Kale twagala nno kubuuzaako naye ali kumpi bw'ati. Kale sibo naffe tusanyusa okukusanga. Tulaba olubimbi lwebale. Olutandise kawungeezi. Lwebale kaakati. Omuwala ono omumanyi? Omuwala oyo omumanyi. Omumanyi ng'ani? Omuwala mumanyi nga mukwano gwange. Kale mukwano gwange naye ngera omanyi. Mukwano gwo? Ye agamba nti wali mukwano gwa brother w'omugenzi, kituufu?
Kituufu nnyo. Gwe ne Joseph mwali ba mukwano nnyo. Twali ba mukwano kuva dda Ennyago, era mumanyi naye ammanyi. Naye akumanyi. Nga kitalo ekya Joseph munnaye yatufaako awo mu bintu ebitali bya guni mangu. Bulumi bwali bw'amaanyi munnaye. N'agenda n'afa. Omanye ebintu bya Mukama bino nabyo si byangu. Bwe bityo we byajja naye tewali kyakukola. Amannya gwani? Amannya nze Simon. Kati Simon, twagala otunyumizeeko mukwano gwo yafa atya? Kyali kitya ekituufu? Mukwano gwange oyo era muganda wange. Kitya omuvubuka yafa atya mukwano gwo? Naye omukwano gwange oyo bannaye ebintu tebyali byangu kubanga twali tuveeyo ku kisaawe ku mupiira nga w'omanyi. Tugenze kusambamu kapiira kati twali tuvaayo munnange nno nga tutambula tukola ki tudda waka. Kati tuba tutuuka mu kkubo ng'omukazi tajja. Omukazi naffe tetumanyi gye yava nti oba ki nga w'omanyi ebyaffe abavubuka tutambula biki. Omukazi takubye enduulu ngamba kiki tugize bwe tutya mutadde akasawo mu bulago akubye enduulu ne ngamba bannaaye tugenda olaba abavubuka bava eno abalala bava eri bamukutte awo amaguni amataayi ngezezaawo kuba abavubuka baali bangi. Abavubuka nga tetumanyi saamanya na gye bava oba bavaawa munnaye nga bamugwako kiifuyifu nga omanyi abavubuka. Kati nga nziruka ndabe nfune ku buyambi munnaye. Nziruka mpita nkuba enduulu bannaye mujje kuba oli yali mukwano gwange nfiira bulage. Twali tusamba naye akapiira okyegeera. Twali tugenda kukyakalawa munnange ngenda okukomawo ng'omukwano gwange nga bamukuba abavubuka baali bangi nnyo nga abavubuka ne bamukkako ne bamukuba n'afa munnaye. Kugambye baamukuba munnaye. Ensonga nze gye nnyinza okunnyonnyola ne nkugamba buno obudde nga w'omanyi ffe by'abasajja biki nti kuba oyo mukwano gwange yalina oyo omuwala naye kati oyo omuwala n'agenda oyo omusajja n'agenda azuula nti oyo omukazi alinayo omusajja omulala. Kati n'asalawo akole ki amwesonyiwe. Kakati mu kumwesonyiwa ne mugamba ate kati nga omanyi ffe tetusobola ddeererawo awo. Ne mugamba lwaki tetuyiyayo n'ofunayo omukazi omulala ofuneyo omubeezi okitegeera. Kati nga tafunayo ng'afunayo amubuzaabuza. Kaakati twali tuli awo ndowooza ono kwe kukimanya kwe kukitegeera ono omulala ono kati ndowooza ye yamuttisa munnaye. Ensonga lwaki kirabika nti omuwala yalinganga tamwagala kubanga obeera n'omusajja ate n'ofunayo n'oba ng'olinayo n'omulala kitegeeza tamwagala kuba mwannyinaze atugambye mbu yali amwagalako ssente. Kituufu ebintu by'omukwano ate ebintu by'omukwano bino bizibu ddala. Toyinza bitegeera bulungi kuba nze nalina oyo muganda kati lwakuba nti yafa naye nze mutwala nga muganda wange kuba yannuma nnyo gwe twali tutambula naye buli wamu bintu byali biwanvu okitegeera nnyabo. Bintu byali ze mpulira simanyi na kumanya kubanga yali muganda wange yali mukwano gwange tubeera naye tutambula naye wawa naye omukazi ebintu ebyo si byangu. Omuwala oyo ng'ali eyo wabweru ye yeekolera ssente. Nze kati mbiwulira buwuliza taliiko agamba ye yamala kati byaggwa ye yakola kye yali ayagala okukola munnaye. Obulamu bwa munne n'abutwala ye kasigaze kati ye kasigaze essanyu obulidde kasigaze essanyu.
naye nga we bityo ebyaliwo munnaye ebyali byangu byajjawo ebityo supiidi ogamba nti oba nti yalwaddeko munnaye tumujjanjabe nti oba tukole bwe tuti tuleete ku gundi ng'ali ku kitanda wa supiidi awo bamukubye nti afudde timubadde muva nti tubadde tuva kapiira munnaye bwe byali naye bamusse kale bitategerekeka bagamba mbu mubbi naye ng'ate munange si mubbi ne bagenda ne bamutta ne mukwano gwange olwatulo yafa. Mukwano gwange oyo yannuma nnyo nze gw'olaba wano sinaddamu n'amaanyi gagamba nti oba ki oba ki. Kiseewo bbanga kifite myaka si myaka ate si ki myezi bwezi wano mabegako wano banga si ddene nga bamusse banga si ddene nga bamusse bambi abavubuka saamanya naje ndowooza yali abaseetinze nga omanyi bajja kubanga we twaviireyo kapiira tuba tutambula nga naye tuli mu kunyumya ebipiira gibadde bannaye tukoze bwe tuti tutambula twagenda okulaba nga omuwala si weewuuyo ti bannaye ati twagenda okulaba nga akasawo ngendola akasawo akamutadde mu bulago bw'ati ngenda okulaba ate akubye enduulu supiidi nimugamba naye kiki omusajja yeewoza ku mukazi gwe kiki awo omukazi akubye enduulu omukazi mukuba enduulu tewayitayo na ddakiika ziwera 3 abavubuka nga bavuddeeyo neeri newa ne bajja ne bamuyiikako kiyiifuyiifu ate kati munnaye twali babiri nga tesisobola nange kugamba nti oba mbeekambeeko kati nze kwe kudduka nkole ki nfune ku buyambi. Mama we naye pressure zamukubirawo nkugambye maama we naye si byangu gwe si byangu nze kankubulira eno story enzibu nnyo bino ebintu byajja mu ngeri omukazi kye yatukola bannange ebintu byajja supiidi ngawo naye dakiika budakiika nga bannange twali tukirirako eyo wansi byabadde atukkiriza tugende tulabeko ku munnaye kubijja byabagenzi munnaye mugende mulabe bakulako ne ku muddo naye munnaye kibi nnyo batweyongereyo ale munnaye kale katukuleke ng'okakkalabya by'obaddeko naye nga kitalo nnyo abantu babi bambi oyo yali mukwano gwe yoyo baali ba mukwano nnyo ate bamukwano nnyo kati naye tekijja kumuva ku mutima kisobola era kiba kizibu tekisobola muva ku mutima geego amalaalo baza wange ne mama wange wowe beebase geego kitwaliridde bbanga kitu tetuteeko ku bbanga mwaka guweze omwaka guweze bannange mpulira bimpeddeko n'okwenzigwako era baliwo babiri kati ennyumba yammwe iwali ewo mwe wali luddawa ennyumba eri wali waggulu naye kati batundawo n'ebijja ne babitundiramu oba kino kijja kyo
Amanya gange yenze Nyondo Rosette. Amanya ze Nyondo Whitney. Gankola ne Nyondo Gleam. Tuli wano ku Nyondo Gleam Beauty Sport. Nga twagala okubanjulira products zonna ze tuleese. Tulina ekizigo kyaffe kitandikira ddala ku mwana omuto okutuuka ku mukadde. Kizigo kirungi nnyo kya natural naye n'abagala okolamu ka brightening tukikola. Tulina products ez'abakyala, ez'abaami, ewamu n'abaana. Products zonna zemulaba waneeno za Nyondo Gleam. Tulina ne bedroom products gamba nga tightener, pulling, eddagala infections, water, appetite, penis enlargement. Tulina manpower. N'abakyala bagala okubanga ate mukola ku hips, mwagala okubanga mukendeeza embuto. Tulina beauty spots eza Nyondo Gleam ez'enjawulo, Enyanama ne wano ekisozi. Mu UAE tusangibwa Dubai ne Sharjah nayo tuyinayo branch. Mwana watu gwe abatasobodde kujja kutusinkana we tubeera tuli tusobola okubanga ate tukuweereza yonna gy'obeera oli.